Alright, nkulamusizaako nnyo yonna gy'osinze obba ng'otuwuliriza okola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayingu gano aga UG Updates TV. Kansuubire nti ebintu bigenda bulungi nnyo abali mu ggandalo lya wiikendi, mbalamusizaako nnyo abali emitala w'amayanja. Ebituuse ku mukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine bimwennyamizza era byabadde asuubira mu bantu be oba ba members ab'ekibiina. Jjukira nti nno guno gwonna omwaka ba members b'ekibiina okwotolera eggwanga yonna ab'ekibiina kya National Unity Platform babadde mu kasattiro kulaba engeri ki gye bayinza kuba pass okusobola okulaba nga bafuna kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform. Naye kyamukubye ekikwe omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu ku bano abataaweereddwa kaadi kubeera bafulaga beera ba kibiina omuli ba MPs omuli ba kansala. Kino nno kyamumaliddemu ddala amaanyi nnyo kubanga si kyeyabadde asuubira, oba oliawo nga n'ekibiina kyeyagala kuteeka bantu bano ku test. Kino nno kyawaliriza omukulembeze okutalagga okuva mu ggwanga gye yali agenze mu ggwanga erya UK n'atindiga eggendo okukomawo mu ggwanga erya Uganda asisinkane ekibiina kye basobole okuba nga bawayaamu, kubanga jjukira emabegakaawo abammibwa kaadi babadde bawanda muliro era ne basiga ekifaananyi ekibi eri ekibiina. Wabula kino kyaleetedde omukulembeze w'ekibiina kino okugenda mu maaso n'okuba ng'akuba olukuŋŋaano conference okusobola okulaba ng'ayogeramu ne ba members b'ekibiina ssaako n'abawagizi okunyweza ekibiina n'okusigala nga kiri solid. Era mu speech gye yabawadde ey'amaanyi yabadde egenda bw'eti, njagala weetegereza akatambi kano. Mbategeeza nti bino biralamu. This one a different one. You see that? Different. Bino si bye bya bulijjo. Tuze eri abantu mu kye bayita protest vote. Tuze kuwakanya buli kikyamu. Ensonga lwaki si buli omu gwe tubadde naye nti tukomyewo naye. Twongedde okwenyenya ne twecekinga ne twepima ne twecekera ne tujja nga tuli solid. Ntwagala tubeere clear eri abantu bonna nti tuli National Unity Platform. Njagala obbasaba mwenna abavuganya mbadde mbawuliriza wano. Manyi nti tulina ne bannaffe abalala nga ba opposition. Newankubadde ku mulundi guno bannayuganda ffe be baawa obwesige. Obwesige obwo tubutwale ng'ekisa kye baatuwa ng'obuvunaanyizibwa bwe baatuwa, tekitufuula banjawulo, tekitufuula special. So temuddawo okumumirira abantu be tuvuganya nabo, tekituweesa kitiibwa. Temwetaaga na permissioninga mannya. Si babi, balungi lwakuba ffe balungi abasingako. Bali good, naye jasime muli ki? Better. Bakozeeko kye bakola, mubawe ekitiibwa. Bannayuganda batuwanye ekitiibwa, bwe tuwa ekitiibwa abo abaatusookawo. Basebo ne bannyabo sinze nasooka okujja okuvuganya Museveni. Baali bamuvuganyizaako ne bamuwangula n'omuwangula. Dr. Besigye yavuganyako Museveni n'amuwangula n'omuwangula emirundi ki? Ebiri. Lwakuba ku mulundi guno bannayuganda bagamba kati ssaawa eno Uganda y'esogwe yeetaaga giradiyeeta. Tekitegeeza yabatusookawo si ba mugaso. Tubawe ekitiibwa naye twongere ku bye bakoze ate tubisuseewo tukuse ensonga. Honorable bali mwezo Kampala ebadde ne meeya era tusobola gamba nti akoze bubi. Naye ku mulundi guno bagambye Kampala yeetaaga ki? Engineer. So nga tugenda eri abantu tubalage enjawulo gye tuleese bwewaawo bagirabirawo, ne tubalage enjawulo gye tuleese ate ne bannaffe tubawe ekitiibwa, ne mu kubawangula tubawangule naye nga tubawe ekitiibwa. Baleme tuyita babi kubanga ne kubaga oba okuwangula kugenda kukola ki? Tutambule bwe tutyo, kyetwogera kyetuba tukola. Temuwa muntu yenna nsonga etuvumiriza, temuwa muntu yenna nsonga etuyisaamu maaso.
bwe bakumma batya kaadi ku Lwokusatu Olwokuna n'ogenda mu DF ani yakulagiridde DF weeri n'akuwa ne kontakiti zaabwe n'otuuka ne bakwaniriza ng'omuzira bono obwana buyaaye buno because abammiddwa kaadi za NUP logically yes nkulisaayo nnyo gyobadde mu kwekkaanya akatambi ako ndowooza buli kimu okirabye bulungi nnyo. Njagala okutegeeza bamembers b'ekibiina nti bamembers bangi oba abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform abeegwanyiza kaadi y'ekibiina si lwakuba nti nno yo gye basobola okukoleramu obulungi oba nti activities zonna bagenda zikola nga basinziirira ku kibiina, nedda. Wabula kaadi eno ya nkizo nnyo esobola okuwa omuntu omwaganya okusobola okuyitawo bulambalamba butereevu ku kifo ekyo ky'aba yeegwanyiza. Ye kyasuubira kyagenda okusinziiramu okutuukiriza emirimu gy'ekibiina. Kati ekibiina bwe kiba nga kyasengejje bonna abaatwala empapula okufuna kaadi nga bammiddwa kaadi, ekibiina kyatwala okwekenneenya ku mulundi guno gwokka. Bino tebibadde nga kali akalulu akayita aka 2021 ng'ekibiina kyakajja kigende mu race okuvuganya n'ekibiina ekiri mu buyinza. Jjukira buli kintu kyali kyakupapiriza. Abaafuna omukisa okufuna kaadi baafuna kaadi, naye ku luno ekibiina kyabadde solid nnyo, kyabadde intelligent nnyo. Akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda mu kibiina oba mu kitebe ekya National Unity Platform kakoze okusengejja kwako nga muno mwe muli reconnaissance, mwe muli okubega, mwe muli obukesi, okutunuulira bammembers abaali baweebwa kaadi mu mwaka ogwa 2021 okwekenneenya babadde bakola batya emirimu gyabwe, babadde beexercisinga batya emirimu gyabwe. Waliwo abaafuna kaadi y'ekibiina ekyamazima nga mu kibiina baakyalamu bukyazi. Nga bwe nkugambye nti akalulu ka 2021 kaali kaakupapa, bantu bangi abaafuna chance okufuna kaadi nga tebasaanidde, era n'enkola zaabwe mubadde muzeetegereza nga muziraba. N'enkwe zaabwe ekibiina kibadde kizimonitalinga bulungi nnyo. Engeri gye bakwataganamu n'ekibiina, engeri gye boboyingamu amateeka g'ekibiina, n'engeri gye badde bakwataganamu n'ekibiina ekivuganya n'ekibiina kino ekya National Unity Platform. Kati akakiiko ak'ebyokulonda mu kitebe kekkeenenyeza nnyo zino ensonga, era gwe memba obanga owadde eyo nga weebuuza waki wammiddwa kaadi ate ng'amaanyi ku gurawundi ogayina, obuwagizi ku gurawundi ng'obuyina. Basinzidde ku ngeri gy'obadde otambuzaamu emirimu gyo, basinzidde ku bintu bingi, kubanga omukulembeze abagambye ku guno omulundi gwokka ogwa 2026 tetugenda mu elections eza bulijjo nga yemusuubira, bagenda mu protest vote. So akakiiko k'ebyokulonda kasinzidde ku nsonga zino wammanga ezimu ku zo. Katunuulidde nti abantu abagenda oweebwa kaadi flaga bearer amaanyi ku gurawundi agayina, yes, naye nkwatagana attachment ki gy'alina n'ekibiina. Eyo ensonga emu. Ensonga ey'okubiri, alina obusobozi wetutuuka ku kibayita protest vote, anaabeera n'obusobozi okutuukiriza process eyo okugenda mu maaso. Eyo nayo nsonga baagitunuulidde. Ensonga endala gye baatunuulidde era abamu gye babuusa amaaso nga abasinga n'ogikayaniramu be bano abakomplaininga nti n'amaanyi ku gurawundi babadde nago, era abamu ku baano nno babadde ba foot soldiers, ekinjagala otegeere, badaihadi b'ekibiina, era ng'amaanyi bagayina, era nga bayiwawo omubiri, bangi basibiddwa, bakubiddwa, bafiiriddwa ebyabwe weewaawo. N'ekibiina oba akakiiko katunuulidde ensonga eno bonna gye babuusa amaaso nti gwe bagenda okukwasa kaadi agenda okubeera flaga bearer w'ekibiina.
ng'oggyeko nti n'osobola okubeera mu protest vote, ng'oggyeko okuba ng'amaanyi ogayina ku ground, onootuuka mu paaliyamenti onoosobola okupulizentinga bulungi ekibiina, eddoboozi lyo ne liwulikika, eddoboozi lyo ne likiikirira abantu, osobola okwogera. Waliwo okkirizagaana, ababaka bangi tubalabye balondeddwa ne bagenda mu paaliyamenti naye nga tebasobola kuvaayo kusituka kwogera statement n'emu. Eyo nno nsonga nkulu nnyo. So ekibiina nga kyeteekerateekera okufuga eggwanga kitunuulira nnyo ensonga eyo nti bammemba bagenda okukiika mu paaliyamenti basobola kiswaza, basobola okwogera. Kubanga bituuka mu paaliyamenti biba bintu birala nnyo. Paaliyamenti ke kakiiko k'eggwanga akakulu, amawanga gonna gasobola okukatunuulira ku nsonga ze baba bagenda mu maaso n'okusalawo. Ensonga ezigenda mu maaso zonna mu ggwanga ezisalwawo, ezitadde eggwanga ku bunkenke, eziddiriza eggwanga, ezidikirayiningiza eggwanga, zonna zonna zitandikira mu paaliyamenti. Ezimu ziweebwa omwaganya lwa nsonga emu nti ba opponents kaŋŋamba bali ku opposition abandi opposinze ensonga eyo tebalina ddoboozi lya mwanguka, tebasobola kuvaayo kuyimirira mu paaliyamenti kola statements ziwakanya bbago liba liyisiddwa, nesobola okuwa bali eri abalina omwaganya abali ku gavumenti abaleese etteeka lino obbawa paasi okuyisaawo etteeka lino. Kaakati ekibiina ey'ensonga nayo kyagitunuulizza amaaso, tegaabuusabuusizza wadde n'omulundi n'ogumu. Kuba mubadde mwebuuza nti waliwo ba members abaweebwa kaadi ku mwaka guli ogwaggwa gwa 2021 mu kalulu ako era ne bawangulira waggulu nnyo, naye ekibiina kyabeetegereza engeri gye badde bakaringamu activities zaabwe, engeri gye badde bapulizentingamu waka waabwe mu paaliyamenti nga tekirina kye kigatta ku kibiina era nga tekirina kye kigatta ku ggwanga, nga basinga bangi ku bo bakyali bakiboggwe nnyo. Era eyo ensonga twebaza akakiiko ak'ebyokulonda mu kitebe ekya National Unity Platform tekakibuusizabuusiza maaso. Okusoma obusomi n'ofuna diguli empapula tezimala. Kiba kyetaagisaako amagezi ag'enkunala n'obuvumu ne courage okusobola okupulizentinga eyo enkyukakyuka gy'oyagala okuleeta mu ggwanga. Kati weebuuze memba wo gubadde osapootinga enkize yagiyina, oba abadde alina maanyi mu bantu kwogera boogezi nti asobola okuteekawo protest vote mu bantu. Ebyo byonna mulina obitegeera. Omugenda mu gavumenti nga muwambye obuyinza, amawanga mangi ge muba mugenda kwegamba okukiikamu, musobole okupulizentinga eggwanga lyammwe mu nsonga ezitwala eggwanga mu maaso, mu nsonga eziri developmental. Kati olowooza omubaka w'oyo gobadde oyaayanira ennyo ataweereddwa kaadi asobola okutuusa ensonga ezo? Ekyo nno nakyo osaanidde okitunuulire. Ensonga endala, waliwo abammiddwa kaadi nga kuli omulundi baagifuna, naye ku luno bwe bataaweereddwa kaadi twabalabyeko nga basala eddiiro nga badda mu bibiina ebirala. Abamu ne bagaa nti bagenda na kwesimbawo okubeera independent. Kansooke ndeko abo bazze nga independent kubanga ate ekyabwe ekyo kyawufumu. Naye kati bano abammiddwa ne basalirawo eddiiro ne bagenda ku kibiina ekirala ne baweebwa kaadi mu kaseera ke kamwako. Gwe ensonga eyo girowoozaako otya? Golowooza baakedde bukeezi ku makya ne bamuyita nti jangu ofune kaadi bwe baba bakumye ebyo. Kitegeeza omuntu oyo abadde mu nteekateeka okuva mabega era abadde asisinkana abantu abo nga bajja bawataanya nga bajja badisikasinga ku nsonga eyo. Kitegeeza oyo abadde mulabe wa kibiina. With not grain of doubt oyo abadde mulabe wa kibiina era twebaza akakiiko okwekenneenya ensonga eno. Ku mulundi guno ekibiina tekyagala kukola nsobi, wabula ne bano abajjidde ku independent nabo ekibiina kikyabatunuulidde nnyo kuba bakaayana bagamba nti bo be balina obusobozi mu bitundu ebyo. Gulowooza weegutyo we guli. Ekibiina kyadde kibalaba nti mulina obusobozi, naye ekibiina tekinnatuuka kufuna bantu bankalakkalira
nti oyo alina okubeera mu kifo ekyo eva ekibiina ekiba kikozeemu enkyukakyuka gondera n'ebivudde mu kibiina n'okusalawo kw'ekibiina kubanga ekibiina oba bakulembeze bo be baba ne pulaani esinga tosobola kubeera mu lutalo muli magye omuduumizi wo n'akubeerako cyenjezi zaakula gwe n'oziwakana n'ogamba nti eyo tejja kukola kubanga yaba akusinga okulabira ewala. So ze zimu ku nsonga lwaki zaatanudde omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform okwennyamira bammembaazi be okumulyamu olukwe waatyo babadde yeesiga olw'okuba tewabeereddwa kaadi ne basalirawo eddiiro. Ensonga waaki yakutte omuzindaalo okwogera ku nsonga eno n'abagamba nti ku luno omulundi tuzze twetegese twagadde tujje nga twetegese okusobola okulaba nga tukola ekyenjawulo mu ggwanga lyattu Uganda. Obadde oli ku Yugi Updates TV nga kosinze oba ng'otuwuliriza bw'otanatwengako kirira wansi wala ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otwegattako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo mwebale kwekuumira ku mayengo gano mbaagala nnyo mwerabira nga mbagaliza weekend ennungi so okujja mu comment section n'oteekayo endowooza yo.